bonga cabinet kiri very embarrassing bamemba ba cabinet okutandika okugamba nti netteeka sirabo etteeka lyabwe kyebalina okukola actually singa te parliament eriyo singa lino kyetwogerako nga biiru singa kati lyafuuka dda tteeka fenga cabinet fenga parliament tuli mu kusunsulamu tulabe ebintu ebibi ebirimu n'amawulebozi ge twajje mu kyalo abantu batugamba nti etteeka lyonna ffu tulijje ku fulo n'effe kye tumusaba kiri kimu etteeka alijje mu parliament. The bill has always been under the minister is the one who introduced it. Therefore, it belongs to the minister, belongs to government. But I think the important thing is whether, having brought that bill, we think it's necessary to recast it. Because what is happening is that people think the bill should be recasted because there are a number of things that are scaring people. Endowooza yaabwe si nnungi mu kuleeta etteeka eryo. Era ne batugaana okusala bridge ya Karuma nga bw'ogimanyi nga tukomawo ne Kampala n'ekitabo kye tubatwalidde nga bbi bo basuubira nga abakyala bano abatali bafumbo ngo be baleese etteeka lino naye ne bagamba be balizuukusa abatawasibwa be balizuukusa olaba so babaguddeko olwo tabagambye tebajja kubawa akalulu kuleeta obwamalaaya mu parliament.